Abaluganda balungi mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe. Amanya mpitibwa mweza wa mukama Robert Katerega. Nsooka okutegeeza nti woolabiranga ka notification ng'olina tatufollowinganga gezaako tryking. Woolabira ka notification oje live ngenda kubaako mu budde obw'enjawulo ne message egy'okuba ey'enjawulo. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Amanya nze mweza wa mukama Robert Katerega, obasobola okumpita Prophet Robert Katerega, nga natumwa okubuulira enjiri ya mukama waffe Yesu Kristo, okubuulira ekigambo eky'omusana, kubanga Yesu ye musana, Yesu ge mazima. Era najja mu kutondebwa kwange nga mpulogulamingiddwa okubuulira enjiri ey'amazima n'obwenkanya nga ye Yesu Kristo. Nzize olwaleero ne message gy'otasaanye kusubwa. Omwoyo wa mukama mmanjizza okulaba nga nzija mbeeko message eno bwe ngituusa eri abantu be. Nsooka okwebaza abantu baffe mwenna abalungi n'okwetowaza okungi n'okusiima n'okwongera bagamba nti mwongere mubunyise enjiri ey'amazima. Omuntu atalina mazima tagenda kulaba Yesu. Omuntu atalina mazima tagenda kutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Mukama waffe Yesu Kristo akomawo, naye akomawo okusala omusango, akomawo okugaba empeera nga buli muntu bw'akoze, nga buli muntu omulimu ogwo bwe guli bw'atyo bw'akomawo okusasula. Beera omu ku basaasaanya amawulire ag'amazima. Beera omu ku basaasaanya enjiri ey'amazima. Mukama anaakuwa omukisa, anaakusanyusa era anaakunjagalira n'okusinga bw'akwagala, kubanga oli mulamu lwakubanga akwagala. Sharinga enjiri gitambuze, tusobole okulaba nga tubunyisa amazima mu nsi yonna. Mukama waffe atuteeseteese era ateeseteese eggye erigenda okubunyisa amazima mu nsi yonna, erya Truth and Justice. Mukama ali mu kuteekateeka ekkanisa eddako, ali mu kuteekateeka omulembe omulala ogw'ekkanisa, naye nga yenze naawe kyawa obulimba, kyawa ekibi, oyagale Mukama. Yebazibwe nnyo Yesu. Njagala bebaza mwebala batufollowinga ku Facebook, ku YouTube, ku TikTok, Instagram. Ngenda kuteekayo links ezo, ngenda kugenda nga nteekawo link za buli mukutu mugifollowing emikutu gyaffe, musobole ofunanga message ez'enjawulo. Njagala okwebaza omusumba David Mawejje omulimu gw'okola ne mami waffe, abaweza ba Mukama mwenna abaweereza ku mikutu gyaffe gya WhatsApp, abakola emisana n'ekiro okulaba nga mubuulira ekigambo kya Katonda. Bassaamu ekitiibwa, Mukama bampera omukisa. Nsiima bye mukola nga nze omwana w'omuntu, naye mukolera Katonda ate abasiima nnyo. Mbeebaza mwebale nnyo okwereza Mukama. Abantu mwenna abaagala amazima, Mukama bawa omukisa. Muyina Yesu. Atalina mazima tolina Yesu. Atalina kwagala tolina Yesu. Oyinza otya okuba n'okwagala nga tolina mazima? Oyinza otya okuba n'amazima nga tolina kwagala? Kino ky'ekiseera eky'omulembe gw'okulokoka ate tukyusibwe. Tuleme kwerimbira twalokoka naye nga tetuli balokole. Ebikolwa byaffe biraga obulokole. Omuntu bw'alokoka alina okukyusibwa. Bangi baalokoka naye si bakyufu. Toli mulokole, ofaanana ataalokoka. Naye ate omusango munene nnyo eri gwe ategedde amazima, omusana gukwagidde n'otwala ekizikiza.
gwe yayakirwako omusana n'ogugaana n'osalawo ogende n'ekizikiza, ate omusango munene nnyo gy'oli. Abaweereza baffe mwena Mukama b'omukisa, mwebale nnyo abatufolowinga ku mikutu gyaffe gyonna, Mukama bampera omukisa. Nga sinatandika njagala okubanjulira nti tulina ennaku 4 Omwoyo wa Mukama zaatuluŋŋamizza ez'okusiiba 40 days. Tutandika ennaku z'omwezi nga 21 22 nkiddamu, tutandika ennaku z'omwezi nga 22 okusiiba n'okusaba okujjuzibwa omwoyo wa Mukama afugire mu ffe. Kituufu afugira mu ffe era atula mu ffe kuba ffe yeekaalu ze entukuvu. Naye okubeerawo kwa Katonda bwe kutuula mu ggwe, ofuna transformation, ofuna okukyusibwa, obulamu bwo bukyuka, omubiri gwo gukyuka, endowooza zo zikyuka, buli ekikwatako kikyuka. Njagala okutegeeza nti tugenda kunoonya maaso ga Katonda. Ebirabo by'omwoyo omutukuvu byonna bikole ku ffe. Amaaso ga Katonda 7 gatutunulemu, gatwakire. Enjuba ey'obulamu, enjuba ey'emirembe, enjuba ey'essanyu etwakirenga. Yeebazibwe nnyo Yesu. Nyongera okubajjukiza ennaku zaffe ez'okusiiba, okusinza n'okutendereza zibe ennaku 7 ng'oliniowinga omwoyo gwo ate ng'okola ekyo ekyakutondesa. Tokitwala nga nzikiriza, wabula kikole nga ku mirimu gy'olina okukola okutuukiriza. Mukama waffe yakutonda omusinze, omuwe ekitiibwa era omutye. Tuba n'ennaku 7 ze tweyawulira Mukama nga zaakutenda bulungi bwe, kumusinza na kumutendereza. Buli mwezi tutandika ennaku z'omwezi nga 10. Osobola okutweyungako. Tunoonya Mukama waffe, twewaayo gy'ali, ng'ezimu ku nsonga ezitweweesayo eri Mukama ffe tetusobola ye waatali. Bw'aba tatuyambye tetusobola kweyamba. Tuyina okumusaba obutakoowa, tuyina okumwekwatako, kubanga eno ensi ejjudde ebintu bingi ebitukuba, ebitumalamu amaanyi, ebitweraliikiriza, bijjira mu styles za njawulo. Kyetuva twewaayo eri Mukama tusobole okutambula mu kwagala kwe buli lunaku, buli mwaka na buli mwezi. Kiki ekitukoze ekyo? Tukikola tusaanire mu maaso ga Katonda, kubanga Mukama waffe akomawo yatulagira era n'atugamba nti okuyita mu kusinza mwagenda okukkira. Zino ensi zonna zigenda kutenda ekitiibwa ky'engaka. Kabaka wa bakabaka ng'akutta obwengula, buli muntu agenda kusinza. Bamalayika mu ggulu basinza, bakerubi basinza. Ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza, kyetuva tumusinzanga obutakoowa. Ayagala abo abamusinza mu mazima ne mu mwoyo bokka. Gwamusinziza mu mbeera ze endala takulaba, naye gwamusinziza mu mazima ne mu mwoyo ali wamu naawe. Yeebazibwe nnyo Yesu waffe omulungi. Ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu kirabisibwe. Onavunamanga ne nsinza
Oh, Taata olina maanyi, kitiibwa kyo kingi, ayi Mukama tewalya kyenkana. Oli w'amaanyi, oli wa ntiisa. Message gye nzize nayo eddakiika eno evudde mu Yeremiya essula 9. Yeremiya essula ey'omwenda. Ayi kitange, nannyini gula ensi, taata tutuna mu maaso go nga tuzze okuwulira ekigambo kyo, message gy'otumye essaawa eno. Nyaniriza ekitiibwa kyo mu ggwanga lyaffe, mu nsi yonna, na buli musajja na buli mukazi waali. Ekitiibwa kyo kimaamire, obwakabaka bwo bujje bufuga ensi eno. Ayi Omwoyo wa Mukama, nsabye olabisibwe, onsomese era oyogere n'ekibiina kino gw'aba nkozesa, kubanga gwe Omwoyo wa Mukama oba tokoze nze sisobola kweyinza. Omwoyo wa Mukama, nsabye osaasire buli musajja na buli mukazi ali ku mpeereza eno ng'alina okwesalira omusango. Omwoyo alumiriza ekibiina omusango ng'ajja okulumiriza ensi. Mukama, nsabye wabeeko gw'okwata akalokoke. Nsabye omaamire ensi eno, weegulumize Jehova. Nkozesa Mukama eri abantu bo, n'abo abantu bo Mukama bakozese eri omulimu gwo, bakolemu omulimo. Mukama, nyimiridde wano okubuulira enjiri ey'amazima ey'obwenkanya nga ye Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Nsabye ombeere, amaanyi ag'ekizikiza gonna teganyinako buyinza. Sitaani ng'alwana okukuba ekkanisa ku ttaka, nze tansobola ku lw'Omwoyo Omutukuvu, ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo. N'ebikka mu musaayi gwo, mbikka abaweereza bonna, abawuliriza bonna, mbabikka mu musaayi gwo, era mpamba amaanyi gonna ag'ekizikiza agafugira ku social media, agafugira ku buli mukutu, nga wamba era nga nafuya, nga ssuula mu bunnya obutakoma. Amaanyi gonna agafugira mu bwengula, agafugira mu ttaka, agafugira ku nsi, agafugira mu buli kifo, gonna nga wamba mu linnya lya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Buli ekyalibadde kiremesa message eno okubaako omuntu gwetuukako, nkiwamba era nkisula mu bunnya obutakoma mu linnya lya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Yeremiya, tuli mu Yeremiya essula ya 9. Yeremiya essula ya 9. Yeremiya essula 9. Ebiseera ebisinga buli muntu alina endowooza ye. Waliwo ayinza olaba kino nakitwala ati, nsaba kisonyiwo. Yeremiya essula 9, onyiro olusooka lutensenalo. Omutwe gwange. Yeremiya essula ya 9, onyiro olusooka. Omutwe gwange singa gubadde mazzi, n'amaaso gange singa luzzi lw'amaziga. Nandi luzzi lw'amaziga. Omutwe gwange singa gubadde mazzi, n'amaaso gange singa luzzi lw'amaziga. Nkaabirenga emisana n'ekiro abo abattiddwa, ab'omuwala w'abantu bange. Ani ayogera? Mukama. Mukama.
kiki ekiyinza okutuusa Katonda okusaba okugamba akabirenga emisana n'ekiro? Abantu ba Mukama abattiddwa okutta kiki? Abantu ba Katonda abattibwa, abattiddwa, abafootoddwa, abakoleddwako byonna, naye nga okutta kiki? Obadde okimanyi nti osobola okutta omuntu n'ebigambo? Obadde okimanyi nti ebikolwa byo bitta omuntu? Oba olowooza Mukama ayogera ku bantu abakwata ebitala, akwata ejjambiya n'emmundu n'atta? Kituufu aboogerako, naye munda mu ggwe ekigambo ky'ovaamu kireeta bulamu oba kitta? Ebikolwa byo by'okola bireeta bulamu oba bitta? Bireeta kufa. Njagala tugende empola. Kyenkusomesa oba kye twogerako kiyamba mubiri gwo na mwoyo gwo. Oyinza kitunulamu wa okulaba nti kiyamba obulamu bwo? Oyinza okuba olowooza tubyogera bwogezi bikomaawo. Njagala ofumiitirizeemu. Kyokola nga kitta omulala tolina mpeera. Kyokola nga kikosa muganda wo tolina mpeera. Waliwo agamba nze empeera y'eggulu ngenda gisangawo, n'atuuse n'okufa. Maama, taata, empeera y'ekyo kyokola ogifunira wano ku nsi. Empeera y'ebyo by'okola, olugambo lw'ozunza, ebigambo by'oyogera ebitaliimu nsa, ettima ly'olina n'omutima omubi, tosenda kufuna akwagala. Olwanyisa someone tagenda kukubadde okusongamu engalo, naye ogenda kusasulwa. Mukama nyamba tukitegeere. Mukama agambye nandikaabiddenga ennaku zonna, nkaabirenga emisana n'ekiro abo abattiddwa, mulokolosa abantu. Endowooza zo zissa abaana ba Mukama, ebikolwa byo bissa eggwanga, omutima gwogwo gw'olina omubi gusse banno. Katonda atunula ng'ogaba amagezi ag'obutwa n'otwala bangi mu kuzikirira. Gwe n'osanyuka n'ogamba muwabizza. Gwe n'olowooza nti osirikidde ekibadde kirina okuyamba omulala n'osirika, oba omaze okutta. Ebintu bingi mwana wa Mukama by'okola nga bireeta okufa eri baganda bo, naye baganda bo lwe bafa ne bazikirira, oba okaabizza Mukama, oba okaabizza Katonda. Omugabi w'empeera omuleetedde okukaaba. Katonda eyakutonda omuleetedde amaziga. Yakutonda mu kifaananyi kye, ekyakutondesa mu kifaananyi kya Katonda okole emirimu kye. Waliwo omuntu gwe njogera naawe nga wali osobola okuyamba munno ne wagaana omuyamba. Wali osobola okutaasa omuntu oyo n'atasobola kwekola kikyamu.
abantu ba Mukama abattibwa bafa okuva mu ndowooza mpaka ku mubiri. Omuntu nga tanneetuga asooka kufa mu ndamu ye, era wabaawo ebintu ebimuleetera okufa. Oyinza okuba nga gw'omu, ayinza okuba taata oba maama wo, ayinza okuba jjajjaawo, nga ye yavaako okufa kw'abalala. Kino kye kiseera oyimuke obuulire amazima eri ensi, eri ekibi abantu bakikyawe. Kino kye kiseera otegere amazima weenenye. Kino kye kiseera otegere amazima oyambale okwagala munda mu ggwe. Kino kye kiseera oyambale amazima oyagale baganda bo, okyawe obulimba, otambulire ku mazima. Mukama yeebazibwe nnyo. Truth and Justice, Mukama yeebazibwe nnyo. Mukyala pastor, mu linnya lya Yesu, Katonda gwe tusinza talimba, bw'ayogera atuukiriza. Biki by'okola? Biki by'olowooza? Biki by'oteesa? Olina omuntu wa Katonda gw'otta. Ebikolwa byo bisiga obulamu? By'oyogera bisiga obulamu oba bisiga okufa? Abantu ba Mukama battiddwa mu ngeri nnyingi. Okufa si kwe kwejjambiya, si kwe kw'emiggo, si kwe kw'amasasi kwokka, wabula okufa kungi okw'ebigambo, okw'ebirowoozo, okw'okulimba. Abantu bangi bafudde olw'obulimba. Abantu bangi bafunye obutakkaanya, enjawukana ne zibaawo olwa bulimba. Abantu ba Mukama bafudde. Oli omu ku bantu abaleetedde munno okufa? Waliwo afudde ng'abadde ayagala just twendo twatuzzi, omwonyo ogenda okwetunda. Ng'okwagala Mukama waffe Yesu Kristo kwalagira twagalane kwe kubadde kulina okulokola muganda wo. Oweetowaze ebibala by'omwoyo Mukama byakulagira obale, bibadde birina okuyamba neighbor wo. Abantu ba Katonda bafudde. Mukama yandikaabidde emisana n'ekiro singa amaaso ge gabadde luzzi lw'amaziga. Alina ennyiike olw'abantu beyeetondera n'ebyo bye bakola. Katonda yakutonda mu pulaani. Yesu Kristo akuleseewo osobole okukola omulimu gwe. Okole omulimu gwe. Naye ddala kituufu gw'okola. Kansome ebyawandiikibwa. Olunya olwokubiri. Singa mbadde n'ekisulo ekyabatambuze mu ddungu, ndeke abantu bange mbaveeko, kubanga bonna benzi. Ekibiina ky'abasajja ab'enkwe omwoyo wa Mukama atuula mu ggwe, naye omwoyo wa Mukama alina amaziga. Wulira mwagambye Mukama, singa mbadde n'ekisulo ekyabatambuze mu ddungu, ndeke abantu bange mbaveeko. Mukama yejjusa. Ebikolwa byo bireetera Katonda okwejjusa oba bimuleetera okwenyumiriza mu kubeerawo okwo?
kubanga bonna benzi, ekibiina eky'abasajja ab'enkwe. Ekibiina eky'abasajja ab'enkwe kubanga bonna benzi. Okwenda kiki? Kwenda kika ki Mukama waffe kwayogerako? Kwe kuddira obwongo bwo, kwe kuddira omubiri gwo, kwe kuddira ebintu bye byali badde bisinza Katonda n'obyendesa ne bisinza Sitaani. Akadde ke wali badde owaayo eri Mukama n'okawaayo eri omubi oba omaze okwenda. Kubanga bonna benzi, abasajja ab'enkwe. Tuli mu nsi naye abantu balina enkwe. Wandibadde tokyatambuza bigambo na kugeya, wandibadde teweegulumiriza ku muganda wo, wandibadde toyina busosoze, wandibadde olina okwagala, naye waleetera omutima gwo okwenda nga gwenda n'omubi Sitaani. Waleetera ebirowoozo by'okwenda. Bayibuli ng'eyogera ku kigambo kwenda teyogera sex wa musajja na mukazi wadde nga mubi. Okwenda kwa sex kwa mubiri, naye okwenda kwa Katonda kwayogerako kwa mwoyo. Kubanga ekisooka ng'ogenda okwenda n'omusajja mukole sex, mwoyo gwo gwe gubeera gwenze, si mubiri. Katonda tatunuulira mubiri gwo. Omwoyo gwo gwe gusooka okwenda ne gwegomba Pauline n'ogenda ne webaka naye, n'ogenda ne webaka ne Odesi. Omwoyo gwe gufuga kino ekibiri. Kyova olanga Katonda anenya mwoyo, tanenya mubiri. Kati gwe wayendesa dde omutima gwo n'ogujja ku Katonda n'oguwa Sitaani, n'ogujja Katonda n'oguwa ssente, n'ogujja Katonda n'ogutunuliza ebintu by'ensi ebiggwaawo. Njagala okutegeeza nti ebintu by'ensi kituufu obyetaaga, kuba ekisooka twetaaga ssente, twetaaga okulya n'okunywa, naye njagala okutegeeza nti omwoyo oli afugira munda mu ffe bw'aba musava, bino ebintu by'ensi byonna byekola byokka. Ekyabantu kye kibalemye okutegeera. Toyendesa mwoyo gwo eri omubi. Mukama nsaasira bwe kitegeera. Toyendesa mwoyo gwo eri ebintu by'ensi. Buli lw'ositula omwoyo gwo n'ogussa ku bintu by'ensi oba oyenze, kuba oba oyayanidde ebintu ebiggwaawo. Naye ng'omwoyo gwo guyina kuba mumatifu, guyina kuba virgin mu maaso ga Mukama, nga teguyayanira bintu byansi. Ekisooka nga gujjudde okwagala, nga gujjudde okwesiga Mukama, nga gujjudde amazima. Ogwo omwoyo gwo siba si mwenzi, guba gutuukiridde mu maaso ga Katonda. Nze naayimusanga amaaso gange eri Mukama, kubanga yamanya ebyange. Mugambe Mukama naayimusanga omutima gwange, ne guwona obwenzi bw'ensi eno, ne guwona okwenda olw'okuba naajagala okulya, ne gulema okwegatta n'ekibi, kubanga njagala ebitiibwa, kubanga njagala okwagalwa, kubanga njagala okusiimibwa. Omutima gwo guleme okusavuwalira ekibi,
guleme okwenda ku lw'ekibi, kubanga oyagala bakwagale. Nze naayimusanga maaso gange, naayimusanga emmeeme yange eri gwe Mukama, kubanga gwalina ebyange. Taata gwamanya ebyange, taata gwamanya ebyoyo, taata gwalina obulamu, Mukama gwalina essanyu, taata gwalina emirembe. Naayimusanga omutima gwaffe eri Mukama. Yimusa mutima gwe eri Mukama, mugambe Mukama osaanidde, olina ekitiibwa Mukama. Osaanidde Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Osaanidde Katonda eyakola eggulu n'ensi. Osaanidde Alufa and Omega. Ng'oli mulungi Mukama, ng'oli wa kisa yakuwa ensi n'okujjula kwayo. Mukama yonna yiyo. Mugambe Mukama yamba omwoyo gwange guleme okwenda olw'ebintu by'ensi eno. Yamba omutima gwange guleme okusingibwa ebintu by'ensi eno. Ebintu by'ensi bireme okunsingira Katonda. Abakyala b'ensi baleme okunsingira Katonda. Abaami b'ensi baleme okunsingira Katonda. Obugagga newankubadde ssente bireme okunsingira Mukama. Sabako nange mugambe Mukama, omutima gwange ngukuwa mu mikono gyo, ofuge mu nze. Amaziga gange gakabire nga ggwe amaaso gange, amaziga gange galabike nga kolwa ssanyu na kubeerawo okwo. Neewaayo mu mikono gyo, mugambe Mukama nyamba. Wootoli sisobola, wootoli seeyinza, yogera. Kwata omukono nyambe, mugambe kwata ku mukono nyimuse, kwe kusaba kwange gy'oli taata. Weebale Katonda nannyini eggulu n'ensi. Weebale Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Weebale yakola eggulu n'ensi taata. Obulungi bw'Omukama taata, obulungi bw'Omukama bunagendanga nange. Ekitiibwa ky'Omukama kinamala eri ensi eno. Taata okubeerawo kogwe kunaafuuka byonna ebyange. Okubeerawo kwa Mukama kufuuka ebyo byonna. Okubeerawo kwa Katonda kukumalenga. Okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu kw'oba oyayaanira okussa mu mulamu bwo. Ngambye okussa okukimu okw'Omwoyo Omutukuvu kutuulenga mu mmembe eyo, nga tugenda mu nnakwana ez'okulaba ekitiibwa kya Katonda, ez'okunoonya okubeerawo kwa Mukama. Waliwo Katonda by'agenda okukola eri obulamu bwo. Nasinza natenda gwatuula kuna mulonde nene. Nasinza natenda, nasinza natenda, nasinza natenda, gwe Mukama tuula. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale. Mugambe Mukama wanjagala nnyo nze. Taata nondaga omukwano, Mukama nondaga ekisa kyo. Yamba emmeeme yange ereme okwenda olw'ebintu by'ensi eno. Mukama nenkukaabya amaziga, wantonda okukusinza Mukama, naye ebikolwa byange bisinza Sitaani. Mugambe Mukama nyamba.
mugamba Mwoyo Omutukuvu mpanirira, kubanga gwe mubeezi waffe ow'olubeerera. Mugamba Mwoyo wa Mukama nsobozesa, Mukama mbala nfuule omukwabo b'osaasira, kubanga ogamba osaasira b'osaasidde era olisaasira b'osaasidde. Mugambye Mukama nyamba nsobole okuba omukwabo b'osaasidde. Nyamba Mukama Omwoyo Omutukuvu annuŋŋamyenga nema okuvanga mu maaso go. Gundi yogera essaala eno gye tusaba ekuyamba. Essaala eno gye tusaba ebigambo bye twogera bisumulula obulamu bwo. Bikomyawo okubeerawo kwa Mukama munda mu ggwe. Bikomyawo okubeerawo kwa Katonda munda mu ggwe. Njagala okubategeeza nti okubeerawo kwa Mukama kuwooma. Okubeerawo kwa Katonda kunyuma. Okubeerawo kwa Taata kunyuma. Okuluŋŋamizibwa Mwoyo Omutukuvu ly'essanyu ly'obulamu bwaffe. Weebale kulwana nga ntalo, weebale kulwana ne tuwangula. Yeebazibwe nnyo Mukama. Tuleme okwenda n'ebintu by'ensi. Ebintu by'ensi buli lwogezaako okubiwa omutima gwo oba oyenze. Bye tulina bitumalenga. Bayibuli etugamba temwagalanga bintu nebye mubalina bibamalenga. Kitwala ddala okubanga tolina musajja naye ng'osobola okugamba nti ndi mumativu ne Kristo. Kitwala ddala okubanga tolina mukyala naye ng'ogamba ndi mumativu ne Kristo. Ekisa kya Katonda kyokka kye kigenda okusobola okukuyamba. Eno ensi bwe tunejjako okwenda n'ebintu by'ensi eno okubiyaayaanira, tugenda kuba n'emirembe. Kola emirimu gyo kubanga olina okukola, naye emmeeme eyo giwe Mukama byalina okubeerawo okwo. Oba onantegeera? Obugagga bw'ensi abufuga bamuyita Yesu. Amaka, baana, byonna biri mu mikono gya Katonda. Noonya obwakabaka bwe n'obutukuvu bwe, by'oyagala byonna binaakongerwako. Kusabye obeerenga nange, kusabye onkwate omukono, kusabye onyweze Mukama neme okuseerera kw'ensi eno. Mugambe kusabye Mukama onkwate omukono, Taata okwate omukono gwange, Mukama okwate omwoyo gwange, Mukama onyweza amagere byange. Mugambe Mukama onyweza ebigere byange, Mukama onyweza amagenda gange, Mukama onyweza omutima gwange, onyweza emmeeme yange, onyweza ebirowoozo byange. Nema okwenda olw'ebintu bino ebiggwaawo, nema okwenda mu maaso ga Katonda kitegeeza ebintu bingi. Kwe kuddira omwoyo gwo n'oguguza ebintu by'ensi. N'oyenda ku bugagga n'oleka Kristo, n'oyenda ku baana n'oleka Kristo, n'oyenda ku mwami n'oleka Kristo, n'oyenda eri emirimu n'oleka Kristo. Omwoyo gwo guwe eri Mukama, omutima gwo guwe eri Mukama. Tewatondebwa lwa bintu bya nsi eno,
tewatondebwa ku lw'ebyo ebiggwaawo, watondebwa ku lw'omusaayi. Matthew 6:33-34 mpaka. Munoonye obwakabaka bwa Mukama, kuva 3:33. Munoonye obutukuvu n'obutuukirivu bwe, bye mwagala byonna binaabongerwako. Ayogera ti kumwe mwenna. Ani ayinza okweraliikirira n'ayongera ku bukulu bwe? Ani ayinza okweraliikirira n'ayongera ku myaka gye? Kale banayongera ku byute yo tosobola. Naye okunooberawo kwa Mukama, naye obwakabaka bwa Katonda bukuwa byonna bye weetaaga. Mukama akuwa omukisa. Madam Pauline. Walimu amaanyi mu musaayi gwa Yesu, mulimu amaanyi musaayi, mu musaayi Yesu, mulimu okuwona musaayi, mu musaayi Mama, mulimu ekitiibwa musaayi, mu musaayi mulimu obufumbo musaayi, mu musaayi Yesu, mulimu eddembe. Mulamu bwa Yesu, mu kubeerawo kwa Mukama mulimu buli kimu ky'olowoozaako. Wali ogenzeeko mu kusiiba ng'onoonya kubeerawo kwa Mukama? Wali weeyawuddeko nga tonoonya bintu bya nsi eno? Wali oddidde omwoyo gwo n'ogujja ku by'ensi n'ogutunuuliza Katonda? Wali otereezezza omutima gwo ne gubaamu okwagala? Wali otereezezza olulimi lwo ne lulwa ne luvaako obulimba? Wali otuddeko awo omuntu n'akola ekyobulimba n'owulira nga ojula kusesema? Ekkanisa ya Kristo nga tennatuuka ku kyawa kibi tegenda kulaba Mukama. Yegwe ekkanisa. Uganda nga tennakyawa kibi amaziga tegajja kukoma. Ojja kuŋŋamba abatamanyi Katonda bali bulungi balagawa? Abaasalawo ne tusembeza Yesu Kristo tukolere eddala byonna by'ayagala era tutambuliremu ebyo by'asiima. Ngenze ku nnyiri olwokusatu. Era bananula olulimi lwabwe, bananula oba banunula, era banunula olulimi lwabwe olw'omutego gwabwe olw'okulimba, era banunula olulimi lwabwe ng'omutego gwabwe olw'okulimba, era bafuuse b'amaanyi mu nsi, naye si lwa mazima, kubanga bava mu bubi okweyongera mu bubi. So tebamanyi nze, bw'ayogera Mukama. Enjiri eno Omwoyo wa Mukama bw'anaakuyamba n'ogitegeera, obulamu bwo bwonna bugenda kukyuka. Ekkanisa bwe naategeera enjiri eno egenda kukyuka. Olunyiri olwokusatu agambye, era banunula olulimi lwabwe ng'omutego gwabwe. Wagambye olunyiri olwokusatu, era banaanuula olulimi lwabwe ng'omutego gwabwe.
olw'okulimba. Banaanuula si kununula. Banaanuula omutego gwabwe. Banaanuula olulimi lwabwe ng'omutego gwabwe olw'okulimba. Omutego, omuntu bw'atega ekintu wabaawo kye bayita emmanduso oba wabaawo kyoleka. Bw'otega ekintu wabaawo akantu koleka akalina okunaanuuka kakube. Ku mmundu yebeera trigger. Bw'osika trigger munda omwo mulimu sepringi. Sepringi eno ogisika eriko akaganga mu maaso ne kagenda ne kakuba essasi ne lidduka sipiidi nnene ne lifuluma emmundu. Trigger yenaanuula sepringi. Sepringi neekuba. Omutego w'otega wabaawo ekintu kyolekawo nga kinaanuuka ne kikasuka oba ne kimasuka ne kikuba. Abantu ba Katonda leero bakozesa olulimi. Balunaanuula ne lufuuka omutego ogukuba bye balowooza bye beetaaga. Uganda ekkanisa kye kiri mu kkanisa. Gwampuliriza ali wano nange. Mbadde nkusaba ku lwa Mwoyo Omutukuvu oleka obubi. Okozesa olulimi lwo nga tolunoonya kubaako bye lukuleetera wabula nga luleeta butukuvu na butuukirivu eri ensi. Ekyo kijja kitya? Ekyo kijja ku lw'okwagala amazima, kubanga olulimi luno olukozesa okulimba lusobole okukusakira bye weetaaga. Kikyamu, kibi, kifu n'okuwunya kiwunya, era si kya Bwakatonda. Okukozesa olulimi lwo osobole okulimbalimba ensi ofune bye weetaaga. Olwaleero abasumba mu kkanisa bakimanyidde ddala nti kino kibi, naye bakozesa olulimi lwabwe okulimba oba okusiga okuteekawo ekifaananyi ekibuzaabuza abantu basobole okufuna ssente. Ssente ezimu nga bazijja mu gavumenti, ssente za bazijja mu bibiina ebyo ebiba byagala okuyisaawo ebintu ebitaliimu nsa. Amazima gaagulwa mu kkanisa ne gamalwamu. Amazima gaagulwa mu kkanisa ne gamalwamu. Amazima gaagulwa mu balokole ne gaggwamu. Ebyembi nti muwala gwe mukazi gwe ne musajja gwe musumba wo byakola, olw'okuba amazima gaamugulwamu naawe kennyini gwasumba gaakubulwamu. Tokyasobola kuba n'amazima kubanga naawe gaakugibwamu. Akulembedde bw'akulembera n'obulimba naawe ogenda n'obwo. Tudde ku Bayibuli tuve ku bantu. Tudde ku kigambo kya Katonda tukole Katonda by'ayagala, tuve ku bantu. For example, Bayibuli etulagira n'okuba n'omukyalo omu. Omusumba alina abakazi 3. Kati gwe n'osigala mu bwongo obwo ng'oyita teininga nonsense afaanana bw'atyo. Olowooza kikutwala mu bwakabaka bwa Katonda oba kikutwala mu kuzikirira? Kubanga ye amazima gaamuvaamu era n'okutegerako Omwoyo Omutukuvu kuba kwamuvaako. Naawe ky'osanyukidde era ky'otambuliramu. Musumba n'ajja n'akola ebintu by'obulimba by'olaba, naawe n'obitambulira. Eggwanga lyo ne lyogera ebintu eby'obulimba byonna ne likola eby'obulimba, naawe n'obitambuliramu. Dda ku Bayibuli.
dda ku kigambo kya Katonda. Eno ensi bw'enadda ku kigambo kya Katonda tugenda kuba n'emirembe. Tuleme okukozesa olulimi. Bangi bakozesa lulimi okufuna bye beetaaga. Mu kkanisa, mu gavumenti, mu buli bifo byonna. Mu kampuni ze mukoleramu, mu mawoofiisi, mu kooti, mu poliisi, mu magye. Bakozesa lulimi olw'obulimba ne lufuuka omutego ogubakubira bye beetaaga. Ayogera amazima gwe tosobola kufunamu era tebasobola nakuwa ku ssente ze babba. Ayogera amazima togenda kwagalwa mu kifo ekyo w'oli, kubanga gwe okyaya obulimba. Naye Bayibuli etugambye, Mukama atugambye nti twenda toyendesa mutima gwo lwa ssente ezo. Abantu bange benda. Tukaabye Mukama lwe twenda ne tulimba tusobole okufuna ssente. Tukaabye Mukama lwe twenda. Okwenda kwayogerako kwe kubanga okozesezza olulimi lwo luno okufuna ssente, okufuna ebifo, okozesezza omubiri gwo okufuna woofiisi, oba oyenze ebirowoozo byo byenze ku mulimo. Mukama waffe n'omukaabya amaziga tasobola kusanyukira, era ebirungi ebiva mu mukono gwe osuubira obifuna. Nedda. Ojja kusanyuka akaseera naye ogenda kukaaba ebbanga ddene. Abamu basse n'abantu. Oli akola obulimba ng'alina gwe baagala okutta. Oli ne bamutta, olina akola obulimba. Mukama tagenda kubasonyiwa nga temwenenyeza. Eggwanga terigenda kusonyiyibwa nga likulembeddwa abantu abajjudde obulimba. Eggwanga terigenda kusonyiyibwa nga batudde ku mutendera gw'ekkulembera ensi basiga bukyalina bulimba. Buli muntu yenna ng'atambulira ku bulimba asobole okusavayivinga. Ensi tegenda kusonyiyibwa. Okuggyako ng'ekkanisa etegedde amazima ne twegayirira Katonda ku lw'ebikolwa ebikyamu ebiri mu nsi, ekisa kya Katonda kigenda kukomawo mu ffe. Ekisa kya Katonda nga kikomawo mu ffe, gwe bwe bugagga bwo gy'emirembe gyo, era kwe kwesiimaako. Awali obulimba tewaba kwagala, kitegeeza Yesu Kristo taliiwo. Awali obulimba tewaba mazima, kitegeeza Yesu Kristo taliiwo. Ani atuulawo? Yesu aba taliiwo, Sitaani. Lwaki okkiriza owe Sitaani ekifo atule yeegazanye mu bulamu bwo? Lwaki okkiriza owe Sitaani ekifo atule yeegazanye mu nsi yo? Lwaki okkiriza owe Sitaani ekifo atule yeegazanyize mu kkanisa? Onyo olwokusatu lutugambye banaanuula olulimi lwabwe ng'omutego gwabwe olw'okulimba, era bafuuse b'amaanyi nnyo. Bantu bangi ng'okutuuka we yatuuka yamala kuwaayiriza banne. Bangi. Naye mu mirimu oli agala promotion akozesa kulimba. Excuse me. Taata we yakozesa bulimba. Mama we yakozesa bulimba. Gwe kennyini okozesezza bulimba okutuula awo w'otudde. Embooko ya Katonda eri ku mulyango. Twenenye tudde eri Mukama. Twenenye ku lw'ensi, ku lw'ekkanisa. Mukama waffe anatusonyiwa. Yeebazibwe nnyo Yesu. Bafuuse b'amaanyi. Kikugasa ki okuba ow'amaanyi naye ng'okabya Mukama waffe amaziga? Kikugasa ki okuba biliyoniya naye nga ssente ofuna za bubbi? Kikugasa ki okuba n'omusajja naye nga Katonda tabiriimu? Kikugasa ki okuba n'omukyala naye nga Katonda tabiriimu? Kikugasa ki okufuna ebirungi eby'ensi
neno ofiirwa mwoyo gwo kikugasa ki? Tudde ku mazima, tugobe obulimba mu lulimi mu kamwa kaffe, tugobe obulimba mu myoyo gyaffe. Bw'olaba omuntu atambulira mu bulimba mu nsi yo, weegayirire bwegayizi Mukama akyusa obulamu bwe. Naye nga ggwe amazima gakufudde ow'eddembe n'otegeera nti gundi alimba, gundi ebikolwa byakola bifu, gundi abantu batta si kituufu, gundi byakola bino si kituufu. Naye buli lw'otamanya kibi nti kibi, naawe oba mulimba. Si ggwe akikoze, naye abakikola oba sapootinga. Kitegeeza obeera wenkanyenkanyi naawe abakikoze. Ekkanisa tusabe Katonda waffe omulamu. Ekkanisa z'abalokole bangi, abasumba, ebizimbe birimu abantu bangi balaba ekibi ne bakweka amaaso ne bekkiriranya. Kati gwe ndiga tosasuddwa, naye musumbawo asasulwa okubikka ekibi. Oli mwetegefu ogenda mu Geyeena? Kuba abasumba bangi kati bafuuka balimba, abaweereza bangi bafuuka balimba. Ki ekibafudde abalimba? Benda olw'ebintu by'ensi, benda lwa ssente. Baddira omutima gwabwe ne bagwendesa eri sitaani. Babishopu, baaposo, baprofeti, bonna evangelist bangi baatunda emyoyo gyabwe ne gyenda. Ekyagoba amazima mu balokole kwe kwagala ebintu by'ensi, kwe kwagala ssente, okwagala ebitiibwa, n'okwagala abantu abangi oba abagoberezi abangi. Kuba bonna ayogera amazima, abagoberezi tolina. Kitegeeza oyenze n'ekibi, kitegeeza oyenze n'okwekkiriranya, oba oyenze n'omulabe sitaani. Kubanga sitaani ye taata w'abalimba, ye taata w'abassi, era ye taata w'abo bonna abakola ebibi. Twagale amazima ganatufuula ab'eddembe. Tugobe obulimba mu kamwa kaffe, tulabisibwe. Yesu Kristo alabisibwe kubanga ye mazima. Tugobe obukyayi mu mitima gyaffe, tubeere n'okwagala. Yesu Kristo alabisibwe kubanga ye kwagala. Kubanga bava mu bubi nga badda mu bubi, beeyongera mu bubi. So tebamanyi nze, bw'ayogera Mukama. Singa omanyi Mukama wandiyagadde amazima. Singa omanyi Mukama nti ge mazima, singa omanyi Mukama nti kwe kwagala, ebyo ebintu bibiri. Tosobola ate kuba na kwagala nga tolina mazima. Tosobola kuba na mazima nga tolina kwagala. Singa tumanyi Mukama nti ge mazima, twandimwagadde nnyo, twanditambulidde mu mazima, kubanga amazima ye Yesu, okwagala ye Yesu. Obulimba aba sitaani, bw'oba oyagala Katonda, gwoba obulimba bulamu bwo, era okyawe n'ekyo ekikolwa kyonna eky'obulimba ky'olaba ne ky'owulira. Oyagale ebikolwa eby'amazima, era oyagale amazima munda mu ggwe, ogenda kuba olina Mukama. Olunyolo okuna, mwekuumenga buli muntu munne, so temwesiganga wa Luganda yenna, kubanga buli ow'Oluganda aliira ddala muganda we na buli munne. Mwekuumenga buli muntu munne, so temwesiganga wa Luganda yenna, kubanga buli ow'Oluganda aliirira ddala muganda we na buli munne. Ddala muganda we na buli munne alitambula alitambula ng'awaayiriza. Omuntu oyo
muganda wo oba mukwano gwo, mwerinde, tomwesiga nnyo. Bayibuli etugambye alitambula ng'awaayiriza. Weekuuma abantu abawaayiriza. Tukozese amagezi gaffe Omwoyo Mutukuvu g'atuwa, tumonye abantu abalimba, abantu abawaayiriza. Omwoyo wa Mukama atuluŋŋamye, atwawule ku kibi. Muganda oyo gwe weesize nnyo atambula alimba, ayogera eby'obulimba eno n'eno, mwekuume era mwerinde. Omwoyo wa Mukama yakka yagenda okusobozesa okutegeera amazima, kubanga atuula mu ggwe. Ng'olina Omwoyo wa Mukama, lwaki okkiriza okukyayira munno obwereere? Twagale amazima, tukyawe obulimba. Twagale amazima, tukyawe obulimba. Amazima ye Yesu, obulimba ye Sitaani. Tosobola kuba na Yesu ng'ate otambulira mu bulimba. Twambale okwagala ye Yesu. Tosobola kuba na kwagala nga tolina mazima. Era balimba buli muntu munne, so tebalyogera bya mazima. Bayigiriza olulimi lwabwe okwogera eby'obulimba, beekooya nga bakola ebitali bya butuukirivu. Bakozesa olulimi, balimbalimba olulimi, balimbalimba emmeme, batambulira ku bulimba. Kyawa obulimba, oyagala amazima. Olwamukaaga. Era ky'obeeramu kiri wakati. Era ky'obeeramu kiri wakati mu bulimba. Olw'obulimba kyebava bagaana okumanya, bw'ayogera Mukama. Ky'obeeramu kye kiki? Eno ensi gy'obeeramu eri mu bulimba. Eno ensi mw'otambula eri mu bulimba. Weekuume abalimba, kubanga omulimba mwana wa Sitaani. Obulimba buleesa ebizibu bingi. Bw'onaatambulira mu bulimba togenda kuba na mirembe, togenda kuba na ssanyu. Ogenda kuba oyambyeko omulabe Sitaani ng'okola mulimu gwe. Kye tubeeramu kinene, ensi gye tubeeramu. Kampuni eyo gy'olimu eyimiriddewo ku bulimba, naye gwe obeera ow'enjawulo, oyambala amazima. Mukama tugamba ebigambo bino tatugamba bitereka, atugamba kubibuulira nsi. Buli muntu oyagala amazima ate ogabuulira ensi. Yeebazibwa nnyo Yesu. Olw'omunaana ngenzi ku lw'omunaana. Olulimi lwabwe kasaale akatta, lwogera eby'obulimba. Wabaawo ayogera ne munne eby'emirembe, n'akamwa ke, naye amutega mu mutima gwe. Bwe wabaawo ayogera ne munne eby'obutuukirivu oba eby'emirembe, wabaawo ajja ow'obulimba n'ateekawo embeera esajjula, erimbalimba. Bikyawe, biveemu. Yagala Mukama. Kyawa obulimba, oyagala amazima. Onyinyo olw'omwenda.
siribabonereza olw'ebyo. Mukama abuuza, talibabonereza olw'ebyo? Talibabonereza olw'obulimba? Bw'ayogera Mukama, emmeeme yange teriwalana ggwanga ku ggwanga erifaanana bwe lityo. Emmeeme ya Mukama teriwalana ggwanga ku ggwanga erifaanana bwe lityo, eritambula n'obulimba, eritambula n'obutemu, eritambula n'okuwaayiriza. Mukama taliwalana ggwanga ku ggwanga. Gwe mulokole, lwaki nkugamba ebigambo bino? Olw'ebikolwa ebitambulira mu nsi yo, kikuleetera okumanya nti Mukama awalana eggwanga eritambulira mu bulimba. Mukama awalana eggwanga era agambye talirema ddibonereza, ajja ddibonereza. Ojja kulaba endwadde, olabe buli kintu, olabe okubonaabona, naye nga kibonerezo kya Mukama. Abaana ba Isirayiri lwe basobyanga Mukama yababonerezanga. Bangi baalumwa emisota, bangi baafa. Lwaki? Kusobya Katonda. Ne leero Uganda kyekola, ne leero ekkanisa kyekola, ne leero gwe kyokola. Tukyawa obubi, tukyawa obulimba, twagala amazima. Mukama aleme otubonereza, Mukama aleme otunyiigira, Mukama aleme okuwalana eggwanga lyaffe. Gwe olimu eggwanga, olimu abaana, oli ggwanga. Bw'okyuka n'omulala n'akyuka, ensi egenda kulaba emirembe. Message ebadde ya mirembe, message ebadde ya kwagala, message ebadde ya mazima, ya kukyawa bulimba eri ekkanisa n'eri eggwanga Uganda n'eri ggwe muntu gwe. Ayi Katonda w'ekisa ekingi, nsabye ekitiibwa kyo kirabisibwe. Mukama twambaze amazima, kubanga ogambye nti tolirema kubonereza ggwanga erifaanana bwe lityo, tolirema kubonereza nsi efaanana bwetyo. Mukama nkusabye otuyambe, okomyewo ekisa kyo, otuwanirire mu ggwanga Uganda, owanirire ekkanisa. Mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Mukama bampera omukisa, abanjagalire, mwebale nnyo okubeera wamu nange. Be blessed. Shalom. Tusinkane mu lunch hour ne Pastor David Mawejje. Mukama abanjagalire, abampera omukisa. Amiina era amiina. Mweraba.